Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Kale omutabbizi mukigenze gityaba yingiddewo then kankole bwe nti tulabike nga mukwano gwange tumuyingira nkulamusiza munange kale sebo yebaleko sebo kale nnyabo nawe gyebaleko amanya bampise kadima namayanja ne kabogoza tuli ku Bukedde FM ekinda buli ky'omuziki mu mutabbizi kansubire ntwogerako ne Agnes sebo ye Agnes mutawaana ki oba ssanyu ki mutawaana mwerere mwami kadima aha kiki mwami wange mwayawukanye ki ekyabaawudde omusajja mpuliranga nnene omusajja alina ebbuba liri ebbuba oba wali oliwuliddeko tebayise ebbuba anti Agnes baawo mufumbo mbadde bafumbo nga mbeera wamu tubadde bafumbo kuba mulinamu n'omwana omu anti kakati ebbuba liva ku kwagala kwa muntu enjagala gyakwagala mu mukwano bino bivudde mu bbuba kati kirwadde omusajja n'ogenda mu katale nodda n'omusanga waka n'akubuuza ovawanga n'ebintu abiraba n'omuganza mu katale n'akugamba olinda obadde na gundi bw'oba ova ggula byennyanja olwo obadde n'owa byennyanja olwo agenda kukutwala mu kisenge akukebera okuva kagere ankebera atya ankebera alaba oba nva mu bwenzi n'akukebera paka era nga womanyi paka mu bitundu by'ekyama nga akukebera alabe nti obadde n'owa byennyanja kati nti atekawo embeera bw'alowooza ku muntu bwakulaba ne gundi wemwagala n'akikakasiza ddala mpulira nga Mbikooye paka lwe navuddeyo n'enzira ewaffe naye muba mulina kukwatagana okunoba si kyekisi eba solution mukwano kukwatagana n'ogamba okujjako ngambye nti onooyogerako naye n'akitegeera naye nze navuddeyo mwetegulemu naye nfa kubanga we natuukidde okuvaayo nga n'okunkuba nkubye yakubidde kyate nabadde nnyina gyenva owa booda yantuusiza ewaka nyimiridde nzijayo sente nzimuwa naŋŋamba nti omwagala yabasanze n'owa booda nga ndeese waka nzijayo sente mu nsawo nziwa owa booda agende n'amunteekako nti naye omwagala osawo wavudde n'atandika okunkuba ebbuba nga kkulu buba lisusse sijja bisobola kati omwana wanobyeyo naye oba wamuleseeyo omwana ndi naye mwana muto mwaka gumu kale tuyagala twogereko naye njagala mwogereko naye waba atuusa kubanza omusajja wange mwagala naye ekizibu kyekyo buba lyerireese omutawaana buba lisusse wali oyenzeeko oba wange nti oba wali oyenzeeko nakukwatira mu bwenzi tekibangawo naye mpulira wentuuse mpulira nga njagala nakikola ekyobwenzi ankwata ebituufu ayogere ebituufu ate munange omuliro tegusasula muliro oba okireka bulesi n'okivaako yaani omwami wo ye mwami Kigongo wamuyita Kigongo wabadde onteereddeko namba yokka nga tompadde erinnya lye ndamuyita mwami Kigongo kale tuyagala tumugambe tutya njagala mumugambe nti wentuuse tekinnemesezza naye kuba mbadde mwagalizo naye akimanyi naye mpulira ebbuba lisusse tannajja kuwammwe kunoonya tannaba kale tovaako kamukubire kale se nga takwata Agnes kwoli kwendi sebo halo Sebu gyebaleko nkale sebo njogera kuni mwami Kigongo obulamu buli butya muzeeyi kakati bampita kadima nti bampita kadima nkubidde okuva ku Bukedde FM ekinta buli ky'omuziki wano ku radio kamoocha kakati mukyala we abadde ankubiddeko bamuyita Agnes
Aginesi muzibu kyaginesi naye wanji muzibu kyaginesi kakati atakati yafunye gwe ankubidde njogereko naawe mukama wange kuki kati atandise kundaga basajja be nze siri musajja taata atandise kundaga basajja nze siri musajja we naye ate nga njogebbwa nnyo banna sikujo mukama wange nsaba okakkane kimanyirwa kyenkaniddeawo taata nsaba ompulirizeeko atandise kumpa basajja be ntandika okwogera nabo nze nkuredi yankubidde kwogerako naawe zonna inazza gwakiji taata manyirwa okutuuka kutongeri lwaki mmanyirwa bannange kikiye muzeeyi Aginesi kikyanjagaza nsaba kumpa ku budde ompulirize sibabye nkuwuliriza Aginesi ombonyaabonyeza ekimala anti agambye nti wamugoba ewaka n'avaawo n'agenda ebbuba likuli bulala ate ebbuba kati wuyo era atandise kumpa basajja be kwogera nabo ate kati era ebbuba ani yesire musajja we nkugambye ndi wa ku leediyo byaku leediyo byebiki ebiki byoŋŋamba ani nsaba ompa obudde ompulirizeeko nkunnyonnyole kye bantumye kunnyonnyola ki nti wamugobanga naye kye tusaba kukendeeza ku bbuba ebbuba olabika olina lingi sina budde bwe ngenda kuwuliriza anti mwasazeewo okumwagala wuyo mumwagale anti omwavu tabaako nakake wuyo mutwale nze simwagala ate kakati mwe aba leediyo bataata mwamala kubanga mukola ku zi leediyo ekike baagale bamaleyo nedda musinga mu nsi taata si kyakuleediyo nze nsaba ompe budde ompulirize Agnes omwami nga ntabudde bwatyo kati naawe akuntaddeko olwo bwatyo bwakola bwatyo bw'aba naye kakati lwaki toyogerako lwaki abantu bogerako naye era tabakkirize kuba kati nze owulira aganya okumpa amatu talina n'omu bw'atuuka ku nsonga eyo talina n'omu gwawuliriza kanziremu wano mukubireko kale ssebo nga mukambwe bwaanze ali naye agifudde bize kale olwakadde nakubirako nga tetuli kumpewo ne twogera mukwano katumale okuwulira abawuliza kye bagamba wano kale neyanza mukwano Jigenze jitya Kadima Namayanja Beat Fama Kukabumbuza Beat Fama Chintabuli ky'omuziki Nebisasa N'ekintabuli ky'omuziki Ekisinga kale mukubi ng'omu babiri tweyongereyo tulabe ate nga bw'obiwulidde wangi Kadima wange yep Nasazi Monica ye mukwano sinjagala okugamba muganda waffe oyo omuwala oyo omusajja talina future abo be basajja abatta n'abantu bakyala baabwe mbolulububa bwolwo olw'ekisiru anoonye mulimu akole lava agisibe ku kiwuzo oyo omusajja tamuddira talina future yakwagaza buli omu tawuliriza amwagaza ki kale webale nnyo Nasazi Monica bw'ateeseza nji BFM ono kafeerese muto yesebo omusajja akendeze ku bbuga lingi nankubadde ki yakendezeeko lingi wankubadde kwagala BFM gwanji okay BFM mwami Kadima sebo webalokoleze eggwanga Uganda kale ono semwemba ku kyokutasa bannange mukulu Kadima omwami akendeze ku bbowa bwangale nnyo mukulu Kadima taata buba lingi ono semwemba ku kyokutasa mukama abagibaddeko mwenna mwebali tetusobola kusukkako nnyo wano yenze Kadima yes nange ankabaguza sana kunakabulu from Luwero nkomawo n'ennyimba mwenda ezisinga okwokya fona otubagamba nti musule bulungi era mweraba